Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Wow. Kituufu ddala program Tambula n'okumanya. Olwaleero tukuleetedde ebyafaayo bya Ssekyanzi Douglas. Omwami ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2000. Yazaalibwa mu Mityana District, Kalangalo Sub-County, ate ku ddwaliro lya Kyantungo erisangibwa mu kiryo kya Parish, maka g'omwami Kakoza Joseph ko n'omukyala Nakito Margaret. Bano nno nga balimi eyo mu district y'e Mityana. Obulamu bwe obw'okusoma yatandika okusoma ku Namwangu Memorial Primary School esangibwa Kiryokya mu Ssingo, olwo n'asomerayo okutuusa we yamalira P7 mu mwaka ogwa 2015. Ku ddaala eryansenvuddeko oba giyite senior yagitandikira ku Majet Secondary School, essomero erisangibwa e Nansana Kyebando mu district y'e Wakiso. Kuviira ddala ku senior esooka mpaka ate ku senior eyokuna mu mwaka ogwa 2019 we yamalira ate senior ye eyokuna. Oluvannyuma yeeyongerayo ku senior eyokutaano oba ne senior ey'omukaaga era ku ssomero lyerimu erya Majet Secondary School Nansana Kyebando. Oluvannyuma lwa byonna mu 2022 amaliriza emisomo gye ku high school, olwo yeegatta kuba Muteesa the First Royal University mu mwaka ogwa 2023 okusoma ebyamawulire oba degree mu mass communication, eno nga gyasomye okutuuka kaakano mu mwaka ogwa 2026 nga asoma mass communication. Wano mu mwaka ogwa 2025 bw'atyo yagenda okola internship ye yasooka ku Vision Group ne yeegatta ku camera department, eno nno nga gye yakakalabiza emirimu gye era ne bamusiima bulungi nnyo. Mu kugendayo omwami ono yatandika okukola mu kamera, ekintu kye yagamba nti yali yeenyumirizaamu. Yatandikiranga ennaku z'omwezi 5, omwezi gwali gwa 5 ku mugenzi amanyiddwa nga Rajiv Valeria. Mu biseera bye eby'eddembe ayagala nnyo ebintu by'okuwugamuko ku beach, era kino yakikola okuva mu buto. Olwo nno era musambi wa mupiira mu biseera bye eby'eddembe. Ate ekyasingira ddala okukola kwe kubeera nga azannya emizannyo, kwoteeka n'okuwandiika script z'emizannyo ko n'okutendeka abo ababa bazannya emizannyo. Era mu mwaka ogwa 2018 ono omwami y'omu yeegatta ne munne amanyiddwa nga Mayambala Yusuf ne batandikawo ekibiina ekimanyiddwa nga Modamas Entertainment Club. Kino nno nga kisangibwa Nansana Kyebando district y'e Wakiso, ofiisi zaakyo gye ziri. Olwo ne batandika ate okutraininga abaana ab'enjawulo okwongera okutumbula ebitone byabwe ko n'okuzannya katemba, kwoteeka n'emizannyo egy'enjawulo ekigenda maaso n'okubeera nga giyigiriza abantu ebintu eby'enjawulo. Mu kibiina kino azannye emizannyo mingi. Olwo nno nga ye CEO w'ekibiina kino ekya Modamas Entertainment Club, oba muyite ye executive director, ate nga ye chairman w'ekibiina kyennyini, ate era ye PR w'ekibiina, oba muyite sekamwa oba omwogezi w'ekibiina. N'olwekyo omukulu ono ebintu by'okuweereza mu ngeri y'okuzannya emizannyo kwoteeka ne firimu byagala nnyo mu bulamu bwe bwonna. Nga webuli kati omukulu ono ali ku Muteesa Royal University akyakakkalabya emisomo gye, era ng'ali mu mwaka ogusembayo, semester esemberayo ddala, asoma degree ey'okufuuka munnamawulire omukukunivu. N'olwekyo mweyongere okwekuumira ku MRU TV, tujja kwongera ate okubatuusaako
ebisinga mu program. Mayo wade bali. Njagala kubalaga bali wadde bali ate mmemuka. Tulage bali abatya. Baki mutakala. Bali abatya. Bato njakala. Bali abatya. Wamale tambala dolo wadde bali. Ntula. Kati soko. Bado ndo bali bali bata